SK Media kwokyali Solomon Kaweesa nze omuweerezaawo omulungi ow'eddembe. Kirungi nti munaye mukyadalya mbaaniriza nate mu kitundu kino kya programu eno gye tutambuliramu gye tusuubira nti egenda kukola kinene ku kukyusa ebiseera bya Uganda eby'omu maaso, era y'ensonga lwaki omuntu gwendi naye yasalawo okutandika ekibiina foundation eya L40 Life for Tomorrow okulaba nga ebintu ebyo ebiri weird bye mutategeera ate bisobola okuba nga bifunako okunnyonnyolwa okuli philosophical oba nkugambe ntya simanyi naye nga kuliko okunnyonnyola ku buli kyolaba. Matayo akyali naffe era tukyanyumya ku nsonga endala. Matayo we tuwumuliddemu tubadde mu politics naye nga Ssennyonyi anaamalako ajja kumalako olw'ensonga nti ebbanga lyabadde mu sisitimu eyo olwedde babadde boogezeganya era waliwo omusajja agenda omutwala mu kooti ku nsonga ki bagenda twalayo Bobi Wine mu kooti olw'okuggyako mpuuga ate mbadde ssemateeka w'ekibiina n'owa Uganda waliwo agenda omuteebwa waliwo omusajja awaaba ennyo Mabirizi ndowooza yo Mabirizi tewali kyatawaabira kayinza n'otuwaaba olw'okutuula wano natubuze lwaki tetwatudde gye tutuula bulijjo. So ebintu ebimu kubijja waliwo ebintu ebibadde nga biri mabega. Olaba kano akafaananyi eno maapu ya Congo ako kamaapu kano yeyo Congo eno maapu ya Congo maapu ya Congo akangiwunzisiya mbadde ngiwunzisi erebweti erebweti eno maapu ya Congo nina lisaaki gyendudde nga nkola bakongo abo nga njagala okumanya ffenna wano mu Africa abazungu bwe bajja ani yasinga okukosebwa. Wabula ekyandeetera okukola lisaaki eno nalimba bwe namala okulaba omusana ogujja mu mwaka ogujja enjala egenda okubeerawo tegenda kubeera wano e Uganda wokka era ejja kuba njala ya nsi yonna omuwadde akatebe. Kati nembalamu nali ku njala nendaba enjala ekyasinza okuba yakuba mu Buyindi mu 1860 eyo. Kati mu byafaayo by'ensi abantu abakwata ekifo ekyokusatu ye Congo mu 1856 mu Congo wafugibwanga kabaka gwe bayitanga King Leopold owokubiri Belgium. Wano twafugibwa Congo, Tanzania, Rwanda n'awalala. Naye King Leopold ne juzi mu mwezi ogw'ekumi nga gugwako babadde bakuza amazaalibwa ge okumujjukirako kubaleetera ebyobugagga okuva mu Congo. King Leopold yatta abakongo abawera miliyoni 30 n'ezigwamu. Ku nsi kuno barankinga nga Dorofitiro okuta Abayisirayiri oba Abajuuya ndowooza obukadde mukaaga. Naye King Leopold yatta miliyoni ezisoba mu 30 ez'abakongo. Naye ng'enzita gye yabatangamu yabatemangako emikono ne bwe yabadde nga buli mwaka omwezi ogutuuka buli mwaka nga bamukuliza olunaku lwe bakola bubanzi bukeeki babukola mu ngeri y'emikono gimu ku bantu be yatta e Congo. yabatemangako emikono n'amala n'abalumya enjala. Era buli mwaka ekitini nnyo abakongo abafa nga basukanga mu 300 omwaka ogwo. Olumu ne basomba abantu abavanga mu Central Republican abamu abavanga wano e Uganda abavanga eyo n'awalala
mu Africa yonna King Leopard yakyasinza okutta yabalumyanga enjala abamu babatuganga abamu yajanga abatemako emikono nga bagamba njagala ndabo bamusobola okubakolerako experiment nga kutemako omukono n'agamba nti mwegatte ndabo bamunazaala omwana nga talina mukono abo kitegeera abantu abo mulina ebitongole ensemayo ebirwanirizi by'eddembe oba Guinness World Record tebabyogera kubanga mwe abaddugavu teryafaayo olw'ensonga abakulembeze bonna be mulina basiru teri muntu asobola kwoga kati nga Museveni mbawulire abakulembeze baffe Museveni nga avumirira abazungu n'abalangira naye Museveni wali omutuuseeko oyinza okubanga wali omutuuseeko naye nze engeri gye musoma musibwe bw'omulaba nze mulaba ng'omusajja omulungi ennyo alinga FBI yennyini mumala okwogera bwe muti akomawo ng'akuba nyondo Museveni yeefuula mbw afiirira Bannayuganda afiirira Bannayuganda bye biki kiringa bw'owulira enjala ejja ate era tebagera kugyetegekera enjala ejja omanyi Bannayuganda oba ngambe ntya naddala wano mu Buganda twarookinga n'ebintu omanyi ebintu bino naga nti kati nze saawa zino bantwala mu kategole ey'ekiralu kati abalinga abategeera ndooza bwe bagenda olwaluka kubanga olw'ensonga waliwo theory za mirundi ebiri kabaka wa Buganda oba katikkiro wa Buganda abasinga mumwita Kamalabyonna naye ebinya biri eri mu makubo muraajanira Museveni KCCA biki enjala ejja ngenda rabo oba kabaka wa Buganda katikkiro wa Buganda Kamalabyonna n'abayamba oyo si Kamalabyonna wa Uganda wa Buganda kale ate enjala bw'eneekuba olowooza wagenda osooka okaabiro iremu abawano kubanga wano we wali senta ffe tugenda okusooka okulaajana emmere mu kyalo tekyajja ate banaaba bakyaji bawa nga nabo bakuuma yaabo kulyalyako era buli muntu ali mu kyalo yenna nga tolina kyewakozesa ojjeko wakiri ensawo nga 3 ez'ebijanjalo ne kasooli mukuba etteeka wali sirika kubanga enjala ejja mugenda manya nti gavumenti zemulina zibagarako ziringa bamaraya balinga bamaraya ngaokwana omuwala nga akwagarako sente kyokka bwe zigwa atema ye gavumenti ya Uganda ekola nnyo ate Kenya esobola ogigeraageranya ku Uganda kati gavumenti yaffe ekola etya ffe okwewonya embeera eyo okutuyisa obubi emmere ekyo ekirina okusooka kusala price emmere gavumenti esale price emmere gavumenti saawa zino yandibadde yegirimu nga yegyesuubulira nga waliwo ministry evunanyizibwa ku mmere ani agikulira ani agikulira olwaleero erimwani bamuyitani Frank tumwebaze yagirimu kati mugambe emmere balekerawo ogitunda ebweru nga tutwala emmere South Sudan emmere efuluma wano mpitirivu nnyo naye ekigenda okwewunyisa nti ne mumasitowa temulinayo yadde n'akaceere ne kakoota empeka emu teriiyo kati tunaalyaki anti kati nze nabagamba nti ngo munaalyaki mweterekere emmere mulekerawo okutundatunda emmere mulekeo eno Krismasi gye tulimu luno olunaku ne mu byafaayo by'abaddugavu teruliimu bw'oba oyagala okumanya nti teruliimu teri muddugavu eyatonzeewo enzikiriza entuufu twagala tunoonye bajjajjaffe be bakozesanga bye tuba tuddamu bye batukweka musinza ba Paapa gye baluwa Paapa gye yayisiza mwagiwulidde mwena ne bwe sitagyogerako tujogere yakukkiriza kuwa bali babisiyaga mukisa mbw abasajja babiri beegatte mukisa mukyogole Paapa yabadde ategeera bulungi we yakoledde ebbaluwa eyo
anti era yabategeerera anti bwajja wano mumusinza mumugulumiza yabategeerera. Nze tantegeerera neetegeerera. Kati nze oraba saawa ya leero gavumenti y'enaalemu bweba erina ekintu kyekoze nga Museveni takimanyiiko ne bwaba muwozi nga alina ebbaluwa gyayisiza ku mikutu nga tagimanyiiko avaayo mangu misinde banange ekyo tetukiriimu tetukimanyiiko. Omwana yabadde just anywedde juice yahakinze bwakinze. Kati Paapa watuukira okukolera ekyo nga baddugavu temuli basiru. Sinalabayo wano amakyaki gonna agakulirwa abazungu nga gavaayo complaininga ngaago ag'erubaga oyo omusajja yagase ekyabazinga tanavaayoko si yakulira amadiini wano. Oyo Ssaabalabirizi w'Abangirikani ate Abangirikani eri bwe baalangirira nti bakkiriza okugatta abali b'ebisiyaga wano mu Uganda Ssaabalabirizi aliko n'alangirira bagera kutuuza olukiiko bo bave ku Church of England babe nga baliwo nga bokka. Kati abakatuliki be batanaba kuvaayo. Abakatuliki bagambye Ssaabasumba Pose Mwogerere balinze ekiwandiiko ekitongole ekiva e Roma nti wekijjira e Uganda nga kibagamba nti muwa abali b'ebisiyaga omukisa bagera kulangirira ekiddako. Ebyo byokulangirira ezo zonna zebakatemba kiri kimu kubanga nze kanzeremu mbajjukize mu 2028 2027 Africa egenda kubeera ne empire yaayo nga tulina Paapa owaffe nga twetegeerera nga tukola ebintu ebyaffe ebitugatta kubanga abamu mujja kuba mumaze okulozaako. Saawa ya leero abazungu nze mbagambe Michelle Obama ne Barack Obama banna be bapulaninga naye mu kubipulaninga ebyo baasooka kukuŋŋanya ensigo okwetoolola ensi yonna. Balina ekifo kye bazimbye eyo mutaka kiri mu Norway eyawaako omusana essaawa 2 waliwo ekiri mu Norway whatever it is eyo wali omuzira kuba nayo yali 2029 olw'okuba nti wannyogoga bulungi wasobola okukuuma ekintu ebbanga lyonna naye baatwalayo buli kika kya nsigo. Kati bamala ne babitransfaringa ne babiza mu Norway kubanga eno obunyogovu bwayitirira. Kati ne babitwala eri naye ekifo kye baatuta eri kye bazimbye eri kisobola otereka miliyoni 2 wansi mutaka abantu abaweza miliyoni 2. Kati gwe omanyi nti oli sipiika weerusa oli wakabi eri togenda ne bwoba Museveni neeri togenda. Museveni kasente tabawa kasente n'agenda abawa sente goroza wali omuddugavu ne bwoba pulezidenti nze naga omuzungu ajja wano ng'ali mu bakisaati ng'aze kubega koraki naye ng'asobola okukubira nabbanja n'akankana nga taliiko security taliiko ki gwe n'omulaba nti semanya aze kurambula ng'akubira nabbanja n'apipira namugamba mukama waffe tusaasi bwe kiri omuzungu kati ebintu ebyo baatereka eyo ensigo bo bali mu kweteekateeka nti singa eno ensi eba evuddewo nti basobola okujja ne batondawo ne balima lumondo omupya ne balima kino ne balima kiri wabula beerabidde nti wali ate ebijja bo bapulaninga ekyabwe kiringa bwe bayinza okugamba kati nga bwe twandigambye nti saawa zino omanyi nekyatuleetera okukola ekitongole nga tugamba nti singa eddiini tuba tugivuddeko kiki ekiddako ero 40 ebaawo tusobola okumanya nti kati tusobola otandikawo eddiini ne tusoma tugenda nga mu Egypt eno tuzuula tutandika okwezuula mpola tugamba nti kati ng'erina mugongo gyeriwo kubanga era gye bagenda oteeka empire eya Africa yonna yegenda okubanga anti bagenda abaddugavu bagenda tutuula balabe badisikasinge ku Uganda ne Egypt tuteekewa teri Uganda kikwata omuliro bantu mukadde bubiri bajja okulamaga ekitegeeza oba oliawo ng'ebbaluwa eno Paapa gye yawandiise yeyinza okutandika olugendo olwo Catholic Church bwe kiri kati ojja kwesa kati olaba saawa zino abantu aba beefuula nti bamanyi Katonda bandibadde tebatta singa tubadde tukkiririza mu Katonda kubanga kati ffe mulimu embeera ze tuyitamu mu bizibu omuzadde wo n'akuyamba
nga ne bwaba akukubye nga alina ekikunyigiriza ng'obaako ne bwaba mukwano gwo n'obaako ky'omujjukirako n'ogamba naye ono saagala mulabisa nnyo oba saagala muvaamu nnyo. Kati eddiini bwebanga nga bwe batugamba nti yava mu bakatonda katonda yava waabwe yali mweru biki kyandibadde kiswaza nnyo okuwulira nga paapa yayogera ekintu ekyo. Okitegeera kyekiri kyengambe nti Museveni singa akola ekintu nga si yakyo takirinaako interest yeewakana naye bwe wabaawo ekintu ekikoleddwa nga akimanyi buli omu asirika tebaayo ajja kugamba nti simanyi. Kati ekyo kyekikulaga nti singa bali badde n'omwoyo gw'eddiini ekyo paapa teyandikirowoozeza nako yandigambye banange yandibadde nga Jeff Kennedy oyo owa America yandibadde naye agamba banaye waliwo abaagala okunzitira amazima kino ne kino bankakakola kino ne kino awo ne bamanya nti banaye paapa bamukaka naye waavirayo okukola ekyo omanya nti bababba abantu bategeera nti Isirayiri yatondebwawo mwaka ki 1907 awo. Yesu yajja mwaka ki? Yesu yajja mu mwaka gwali gwa okuva ku 12 mpaka n'essaawa ya leero. Kuba wayogera yafa 30 AD. Yafa mwaka gwa 3 kyenzijukira. Gwa 3. Naye bamuzaala giri emyaka giri oba bamuzaala bwe watyawo 5 AD. Kati wakaita emyaka ng'emeka? 12 mujijo. Kati bwebanga njagala bana abaddugavu tugategatemu Isirayiri ye mentioning ebyeddiini byonna kyokka yajja 1940 nga wanne ba Museveni nga bazaalidwa ate Yesu yaliwo emyaka nga 1200 emabega. Kati mwe bwe mubarabaramu kale Isirayiri bagamba ensi ensuubize erimu buli ekiri mu Bayibuli kugamba bw'ogatagata mutola abantu waliwo ekibulamu. Anti bano baali bagobwayo dda Abababirooni Abaroma kati baali baddamu just kureclaiminga nsi yaabwe. However ng'era bwe twanyumyako mu mboozi emu emabega waliwo abawakanya okubeerawo kw'Abayisirayiri abo nga bagamba si Bayisirayiri batuufu tebabangayo Abayudaaya abaddala baali bano bagundi Abaethiopia be baali abaddala embo bano baali babayita ba Ashkenazi nti ate bagamba bo bava mu jjajja bagamba Ibulayimu bo bagamba bava mu Nuwa bagamba they are descendants of Nuwa. Abo bonna banuwa baali baddugavu baali bava mu Angola. Nuwa yali muddugavu bonna baali baddugavu ne Yesu ono omusajja w'ekirevu eyazimba eryato eyo n'abazungu omwami muzungu ye abasajja bano batukwata batya ndowooza nomala otegeera engeri y'abazungu gye basirwaza mu Afirika. Afirika yonna osobola ogiteeka mu ngalo ze n'obafuga kubanga mulimu n'ebintu bye bakola n'olabira ddala nga tebigatta bagamba eno okimanyi nti ssaawa ya leero omukyala yayiiya surveillance camera zino kamera ez'ewaka yali muddugavu yakikola mu 1965 mu biseera bya America nga mulimu obusosoze abaami olwagendanga okukola abazungu barumbanganya abakyala. Kati omukyala omu ayiiya okuteekako sisitimu ng'ayagala arabe abanajja okulumba ng'abalaba nga tali bweru ng'ali munda naye ng'alabira ku ssimu. Kati mu kutandikawo eyo sisitimu yayambangako nnyo nti bwe bajjanga ng'akubira baneiba nti baabo bazze era yateekanga ku nnyumba yonna then ne bamala n'atwalako ne ku muti bbali ng'abalabira wala then n'amala ne kimuyambako okulwokenga ennyumba biki naye tebamwogerako boogera ku bazungu gwe baateekawo omuzungu nti omuzungu yeyakikola naye omukyala omutuufu yali muddugavu yakitandika. Omusajja yayiiya fridge zino emmotoka zemutambulizamu yogati ebyennyanja yali muddugavu. Fridge eyo yasuubulanga ebyennyanja nga bitwala mu bazungu yali mu bazungu olwedde mu America naye ng'okubijja mu biseera bya winter bwe yasuubuliranga nga tayagala ebyennyanja bife nga talina bw'asobola kukola kikubitwalira mu bucket
n'atandika okuzimba ekimotoka. Olwakizimba bannasayansi abannassa be baamutta ne batwala tekinologi oyo ne bagenda ne bamulipurayinga ne bamufulumya ku katale ne baga nti be bakiyiiyiza. Oyo tayogerwa. Abantu balinga 8. Omusajja akyasinze okuba muzinyi wa hip hop yali Michael Jackson. Abasinga emisinde baddugavu. Eyali omulwanyi asinga ebikonde yali Muhammad Ali muddugavu. Kugamba kikulaga nti kati nga saawa zino nze kyetusose nakyo ngambe nti twetaagayo kamera laptop biki tebalinda muzungu kujja bimba. Kati saawa zino omuzungu ayinza okujja wano kati nga bagamba nti tuli balalu. Ye bw'abalaabalamu aba alaba nti ayita. Bano balina gye balaga bajja tukolera bano. Kati ate noddamu kuwulira nti simanyi nti yali amu ensi y'olukwe biki naye nga muli awo mutudde mulinga nga bagamba Matayo ali mu Amerika eyo kati akolera b'Amerika. Era nze kankugambe kino olunaku gavumenti lweraba nga nsimbedde engenzi tebampisi temutawananga nakunku bwe munaawandikanga ebbaluwa ejja natwala myaka 10. Neya wano nga bali wano wagamba ya myaka 3 bwogenda ya myaka 10 okubaako koobaddamu ate ng'esoose kuyita wange nenjituulirayo omwaka nago mutono. So n'olwekyo esebo abantu twetaaga okwezibukula okutegeera ebintu ebitulemesa. Mulimu abantu abalina ebitone byabwe lwakuba nti L40 tenafuna sente naye tulina egimu ku miramwa gyaffe twagala tuteekewo empaka nga zino eza Vision Group. Zuula ekitone nga sizuula ekitone wabula waliwo emyoleso. Tugambe nti omuntu anasobola okukola esowaani nga giyiza mu bbumba ajje tumuwe akakadde tujja gigulanga akakadde kubanga ne China bwe yakola China olwamala okugoba buli kimu kyonna gavumenti ya China netandika okutegeka ebimu ku bintu mu byalo. Omanyi saawa zino abaana bangi abavayo n'ebitone byabwe naye nga bababuzaawo babazikiriza. Kati goroza omuzungu yabawamba oba be bano abasiru abapoliisi. Kati lwaki tebaagala bo bajjeyo bitone? Anti kati kino gavumenti gavumenti gye mulina. Omanyi twalinako omuvubuka wano yayiiya tiya gas ne bagamba oyo ajja kuba a threat to the society. Omuvubuka ne bamuvuvubaawo twali tugenze na Makerere awo tukolera demonstration ne batuleetera ne poliisi. Omuvubuka tuba tuli awo nga Zimbabwe muyisi ate gavumenti teyapapa okumuyita boogere. Gavumenti terina kyegenda bagasa okujjako nti ye erinda bulinzi kugamba eringa omanyi fedda baatugamba nga kwate nkumbe ogenda olime. Bwe twalimanga ekyaffe abamu abaana nga tebasobola kulima mbwalinda bamuragiri kati gwe nze Uganda teyandibadde ekuza na independence kubanga siraba nakyegikuliza ne babawa bino ebyabakyala ne babalimbira mu byabakyala nti human rights women's day semanyi biki abakyala bali mu organization obulwanirira rights z'abakazi abagwadde nebo omwana w'emiggo omugunjula embunga enkya bakuyita obinnyonnyola abafida abo basiru busiru tebalina mugaso naye obavuma kati abaana be bawamba wali yali avuddeyo n'agamba nti twakuta omwana nga saawa ya leero yiyogera ku bibakukusa bano abali waliwo kyenategedde n'otegeera bannayuganda abatwala abaana ku byeyo n'abamu abaana abali wano Abachina badde office e Nairobi. Bataddewo bakugamba nti jangu tukutwale mu Asia ogenda okole. Ne bagamba buli mwezi tujja kuwa milioni 10 ne bakwatako milioni 3 ne bazikuwa nti zirekera abantu bo fe tugende. Nogayiba natenga balungi. Abaana babatwala mu bibira bye Cambodia, Thailand ne China. Babawa okutunda enjaga
n'okukyankalanya zi gavumenti ezimu wabula wano waliwo minisita akirimu yataddeko n'omukono ye baamuwa ssente era singa giwunya eri ojja kuwulira bano bagundi bo bano ba Fred Enanga tunoonyereza abagwadde naye kyoyogera okirinako bwino nti waliwo minisita ali mu nsonga bakata abaana 40 mu Thailand eyo babajje wano bwe bamala okujja bonna ne bakutuusa eri ate abamu abaana batandise n'okuva eyo e Dubai abamu abagenzi okukolereyo balinnya nyonyi n'atuukira wano e Kenya n'ava Kenya ng'aweereza abantu be ng'alinnya adde genda mu Asia so abantu abo awo mbanga mwagala okukakasa nti gavumenti ebafaako mujja kutandika kuwulira abaana bagenda okutandika okuyisa bu video kubanga bakujjako simu bakujjako buli kasita otuuka eri oludde abali emiliyoni mako baweereza abaweereza obutambi kati kitegeeza nti abo baali balina katonda waabwe naye abasinga bonna tebalina kye balina batandise obajjako ebintu ate abachina be bakikola bawa gavumenti ya Uganda ssente gavumenti n'eryoka ebawa olukusa anti kati minisita akolerani minisita ali mu Bwakabaka ofisi gyakoleramu yani anti mu ofisi bakoleramu ebikolobero bingi kati ekyo kirabika kikolobero singa president akuyita kati omubuulire minisita oyo mumugamba nnyo n'amaanyi ne bwakubira ne bwabatampise ne bwakubira bukubisi nakugamba alo Matayo mpe erinnya ly'omusajja ate minisita bwakubira nakugamba Matayo kansapootinga ero 40 tompaayo sekuwaayo nze ndi muli wanguzi ero 40 teyagala sente eyagala sente naye tetwetaaga sente zabalyake abalabbayi ababbi twagala okukola ekintu ekiri ate abasiya zaabo baagala nnyo gabagaba sente nemara amanya ne bwe kusinkana mukubo nenkimanya tandikirawo kutambulirako mbozireese wano awo nakutuuza eddanga ne gavumenti ekyo mukimanye kawumbi kalamba Matayo mukole olowooza singa bwe mba njagala sente sobola zifuna nga nkozesa ku mpaka tusobola okuzuukuka nga tuli mu banka ne tuyolayo ze twagala sina kuzuukuka bangi bemanyi abalina sente ate nsobola obbafuga so era ne gavumenti kamajukize kino waliwo bwe twali tugulawo omukolo iso mwatusindikira mbega ne CID nakimanya mbega gwe mwasindika nali njagala muyisa mu kizimbe naye saakikola olw'ensonga nti nayagala mbajjukize nti bambega bemunteekako bwe muddamu kikola nja kubatta kubanga CID yaŋŋamba bwe mba nzitanzite kasita sereka bujulizi kyekye baŋŋamba ogenda kutta bambega ba gavumenti bambega nze nange bambega basiru mbabanja ate bambega kati gwe bakubegako ki olina kaki bye bambegako babimanyi tebaagala ojjeyo biribi bye bakukola olwedde nabyogera naye bo bamanyi so bumbega nze kambabulire kino ne bwaba Museveni nze kale bwe ngamba Museveni bayinza ogamba nti neraga kangambe bwe nti ekintu kye musobola okukola nange nsobola okukikola ekiriwo ekyokukwata emundu ne bakuba amasasi oba kyakwata mundu oba kyakugaba oda oba ekintu omuntu kyasobola okukola bw'aba asobola okukola ebintu 10 8 asobola okubikola Matayo oyagala kuyeekera gavumenti oba already ne bemba wa opposition mba ndimuyeekera ne bwe bwine simuyeekera era naye abaye kati ate talwanyisa gavumenti okubuyeekera kitegeeza talwanyisa awakanya balabyeko ku street n'amayinja mbu bakuba abasirikale
oyo yaba alwanyisa naye bano bawakanya kati gwe owakanya olwanyisa byonna bali mu muzanyo ate oba bakuweemu ekya mobilization awo kikwatemu Museveni ayinza okuneeta mu mangu kubanga mba ngenda kugoba mba ngenda kutuga mba ngenda otugani Matayo olina training ekola ebyo so nze kyenyinza okugamba abantu nza okuba nga saasoma naye mu bintu ebimu ebyekukola emirimu entegeerayo eri waggulu si kutegeera naye gavumenti bombega bamwe mu bugambe buddeyo iso omusajja gwe bansindikira asule eno nansana asule eno nansana bamuyita Bob wamutegeera nadda bamuyita Bob Ampumuza Godwin bega wa iso yali wano waliwo n'abasiba batambulatambulamu wano abaserikale kati mumulowooza nyinza okukeera nentunula ekintu ekijja mu myaka 10 nga sisobodde kwetunulamu nze mbadde manyi nti ngenda kubanga kola emirimu nga sirina kintu kyenkoze kyankalanya naye oba oliawo bambega bwe baneeyongera basindika ojja kuba kyakalanya nze kyenyinza okugamba nti gavumenti nje banja ekyekimanyi nti muli babbi wabula temudamu okunsindikira bambega bwe munaabasindika ngenda kukozesa abangambe okwerwanako self defense Matayo kikyo ekirala kyoyagala okugamba abalabi abalabi kyenyinza obagamba nti mutereke emmere muleke kwesigama ku gavumenti kubanga mwalaba ne sente z'emyoga pulezidenti ze yayisa ne bemulonda be baziba so mukole ebintu nga mubyekolerera muveemu essuubi eryogamba nti gavumenti ejja tuwa ensi gye twolekera mu kusookera ddala mujjukire nti future yatandika okwonooneka kuva 2020 covid we yatandikira okuva n'olwo abantu abanyumirwa obulamu be babunyumirwa okuva mu 2000 kudda wansi naye kati wano we twolekera biseera bya mu maaso bw'oba olina emmere bw'oba olina ssente tekitegeeza nti zoonoone mweno Christmas kubanga eba wiiki emu nga mwazeemu okukola ojja kwonoona ssente ate mu January osanga tolina za kusasula renti tolina za kulya tonafuna mulimu oluusi ebintu bijatabuka n'amakampuni agamu gajatuka gagoba abamu bizinesi ezimu zijatuka zibawumuze so bwe mubanga mugenda mu Christmas muleke kwonoona ssente ate nyongera bajukiza nti temulinya basi za linki nga aba linki bali ku masimu omanyi linki kati nabo bafuuse nga CID babeera ku TikTok nalabayo akatambi ke bakwata naye driver bamugoba yali ku ssimu ekituufu bakkiriza yali ku ssimu bamugoba era wayinza okubaawo abakola ekyo wegaye bwaba ku ssimu nze mbayimirize nze nveemu ovaamu buvi kubanga obulamu sibwa linki tegenda kusasula baana bo linki tegenda kukuza baana bo so bw'olaba nga omuntu agivuga nga tali wa buvunaanyizibwa n'ebino ebintu olowooza omuzungu kye yakola nti ye kati akyakomawo mwe yabateekamu ekyo kyakulaba nti gundi toli wa mugaso gyendi kwakati otuukira okuvuga basi nodda ku simu ng'ate otisa bw'olina emabega ekyo kiba kiraga nti kati abaddugavu bakyamanyo era okubatereeza naffe kijja tukaluubiriza kyova olaba bwe twogera abamu batuyita balalu basiru waliwo yaŋŋambye nti naye mu biseera ebya Yesu ne Nabbi Muhammadi bye baakola twabiraba nti naawe oli Nabbi Muhammadi nembaga biri mu bitabo temubalabangako
kati nze ndiwo muwandiike ebyange nze sabagambe bawandiike ebyange wabala nabagambe nti bebanga babyogera mu sizoni bali gye baalimu abaaliwo baafa kale ate ekyo bwe kibanga kyakoma nebiyenda bakati sizoni gye tulimu si bali abaaliwo wabula kati mwe abaliwo bwe mutaafeeyo obuzibu bujja gye muli tebujja kudda wa Nabi Muhammad tagenda kuzuuka waba yafa nti akomewo wano nti akutaasa so byebyo byange mbagaliza ennaku enkulu lwakuba nti nekino bakituteekamu nti ennaku enkulu ki tusobola ozikyusa era ebimu ku bye risaaki zenzirako kulaba nti singa Africa eba evudde ku muzungu biki bye tusobola okukola ebitutwala mu maaso omuntu n'obanga oli emmere wakirenga mu mwezi olyamu emmere esiike omulundi gumu nga tetukyanywa ona tweberera ku bongo obusera juyisi waffe tulye emiyembe nze n'ekinuma nti ebintu ebiri wano byonna bigenda mu bazungu abazungu be bakola n'addizi be baleeta wano nti ne bakuleetera omucungu ogutaliimu nsigo ogutakaawa omukolerere kati gukugasa ki gwe omuddugavu nanno ne babirya ne beewaana ebyange biva mu Amerika so mubeere ku bintu byammwe katonda baba yakuwa ekintu ekikaawa kubanga ne bwoba okola sente ezizo zisooka kutuuyanya n'olyoka ozifunamu kati lwaki tolya ekintu ekikaawa n'olyoka ofuna obulamu nambu tebalya bikaawa osanga eyo abaana bawala tanywa mazzi ekirungi ne chipusi ze babawa ziri mu oiro wa transformer mujja kufa nze mbabuulira so byebyo byange mbagaliza ennaku enkulu ennungi yadde sizaffe nezaffe zijja kujja mubeere bulungi mweraba weewaawo Solomon Kaweesa nange bwentyo bwe mbaddewo naye nja kufunayo akadde akalala nzije twongere okunyumyamu ne Matayo ono waliwo ebibuuzo bingi ebimu abyanukudde ebirala tujja kubiddamu mu maaso eyo tulabe kiki ekigenda mu maaso Matayo ebigambo bino byayogera so what naye nga byayogera mu awuliriza osengejje ate okole okusalawo see judge and act bye bigambo byenyiza okubagamba kale okutuusa omulundi ogunaddako Mukama Katonda abankuumire.